Buterevu oli ku Big Brother Uganda, Big Blog emanya Osida Bon Child ali ku kamera, King Michael gwendi naye era gwenguddeko waneeno. King Michael tubadde tukyanyumya emabegawo tuviiriddeko mu Bulango. King Michael oba be basajja benyinza okugamba nti nno olina omukisa kubanga singa si mukisa tuddeyo ko wali wa president. King Michael otuuka oti wa president kubanga wali wakiguuseguuse. King Michael ng'otuuse wa president akulabye akuwadde ente akuwadde sente yabafu ente gwe wagenda kimanyi nti nze waluyagala ebyetaago byo byakomaawo. Ebyetaago byange tebyakomaawo aye n'ekirala president ye muntu omwangu singa ng'aba akola ki oba omwetaaga naye process bangi bakoze process era balemeddwa omulaba anti kati kisinziira olina okulemerako wakati mbadde nsaba okumitinga president nansaba okumitinga president nansaba okumitinga president era nakati bwe nagenda ne mulaba president sijja kugamba mbuyamba oba sijja kugamba yampa time okwogera ebintu byennyini n'omugamba okuggyako yaŋŋamba era nti agenda kumutokola nzireyo mulabe kuba yali akooye kukumulaba namulaba naye yali akoye n'agamba era agenda kumpa programu entuufu ey'omulaba mubuulire bulungi kati zino ente zijja era nkyali mu process y'okuddayo mu meeting kati zisanga bakumalaayo kuba bagamba mu meeting abo toddamu kumulaba sebo nja kumulaba kubanga bana bampente balamu yanzijirayo ente ego manyi nali njagala ate oba nali njagala ki oba kikati niti nali nzagala nekyeŋŋamba oli ogamba tukuwadde ente biki nali nozeebaza siri nali njagala okugamba waliwo ebintu nali njagala okugamba ebiri beyond cows ebintu ebyenkulaakulana nina ettaka lyange eddene nayitaga abantu farming kola biki nina project z'abavubuka kwegamba bingi nnyo ng'oggyeko ebya sente nenti byenjagala omugamba mbeere nga naye president amanya nti Michael role ebweti nebweti abavubuka abayambi ati akoze ati kugamba bingi nnyo ebiri beyond cows. Olina project z'abavubuka ngaki nina project z'abavubuka nzikolaba nina ettiimu y'omupiira eri munyonyi awo bagiyita tusambirawo munyonyi nina ttiimu y'omupiira nina office ya NRM nga nze gyesasulira nawe olina office ya NRM ate kati awo oyagala okutegeeza balabi office ya NRM ng'ogyesasulira nga batugamba nti buli ali eyo babasasulira nga tunudde mweno kamera nkikubuulira kitegeera nti nina office ya NRM abavubuka nga bwolaba kano kenkoze kano ojja kulaba nga ki ng'era emirimu gya gavumenti gitambulirawo naye nga nze gyesasulidde lwansonga nti kwagala nsi yokuba patriotic tegeera nze tekigana mbu olwokuba nina saluni kugaba road mu mirimu gya NRM ginagaana okutambulirawo kitegeera era amaanyi ta office yaki kubanga era betunatuuka towards okulonda nja kuba abavubuka bajjaawo so bintu bingi nnyo nnyo byenjagala omukulembeze w'eggwanga amanye byenjagala omubuulira kati Michael mu NRM okola ngani nze nkola nga omuwagizi wa NRM ate era omuyimbi wa NRM byanjawulo kubanga waliwo omuwagizi wa NRM naye nga si muyimbi kati gweokola ebintu bibiri oli muwagizi wa NRM ate nkola kwegamba nze kakubuulire nze njagala nekyenjagalamu ennyo NRM nze seetaaga kuŋŋamba nti oba wano waliwo ekintu kya NRM kyetaaga kukola kino na kino ntandikirawo olaba bujja nolaba obusanze bavubuka olaba kyetaagisa otandika nga tomaze kufuna lukuseera wabula okolera mu linnya lya NRM kubanga njagala buli kintu kya NRM kire nga kitambula bulungi I can mobilize abavubuka nga bwe tubanga nti tulina ttiimu y'omupiira teesa n'abatiimu y'omupiira bagamba Michael ngeri gyogenda omuyitimu omukulembeze amugamba nti afumireyo atleast kakosta tubeera tugenda okuwakanya oba mbaale oba masakaati netupangisa kutegeera tuba tugenda netulanga kakosta nga kaffe netulanga kakosta nga kaffe mutambuze kaba kamaze otutwala mu mbeera gyetusambire oba ennaku zetutasamba kaba kaleeta sente ezo nizoba nga zigenda mu kibiina kyaffe netugulako amazzi netubanga tugulako gulukosi ebintu ebyo tuba nga tetukola ki so ebintu ebitiriba nti abavubuka basobola ebikuŋŋaanya abavubuka nabayera nga biki abaliwo ebintu ebikulaakulanya omukulembeze lwaki teyakuwa kifo kubanga oli musajja mwagazi wa NRM bukya bani bamuwa ekifo kuthaasira bamuwa ekifo ate nawe oli
ekifo kiri mitinga okusasulwa okwemoroka okusasulwa omwezi ofisi ya fulufiga yagisasulire gavumenti esasula lwaki gwe wetekako emirimu ng'ate nawe onoonya sente anti kati nange negambye nti emitinga omukulembeze ngenda mubuulira bintu bwebityo ategeere ffe tuteeka namu olw'obwagazi bw'ekibiina naye ng'ate bijja kuteera kati wentuuse wano wentuuse wendi naye kitegeera seetaaga tekkaaba nnyo kubanga alina wakutadde King Mike twogere ku oli muyimbi ow'amaanyi infact ng'ogyeko abayimbi bano abasatu waliwo lebo ze tubaliramu abayimbi waliyo abayimbi Jose Camillo Bobi Wine Bebe Cool levo yaabwe eyaabwe Juliana Kanyamozi Irene Nambiru levo yaabwe eyaabwe waliwo levo ezaddako oliba King Mike we bajjiraawo nga nabo levo yeyo stage y'amaanyi nandirowoozesa nti olwaleero Bobi Wine muyimbi era okuyimba kumutunze empaka eyo gyali Bobi Wine okuba ekiri nti muyimbi munno lwaki towagira Bobi Wine ate nowagira president si muyimbi ate oli muyimbi nti mutobye mwenna era okabadde mu industry nga muyimba mwena buli omu asolenga kuyitawo essaawa zonna ndibuza tebayimbi munna mutoleka Bobi Wine lwaki gwate wa NRM nga Bobi Wine alina ekibiina eyagenda kweziba okuba president lwaki towagira Bobi Wine buulira abalabi ebintu si bingi nnyo ebinjawukanya ku Bobi Wine ku kintu kyoyogedde ekyo naye waliwo ekintu kyolina okumanya nti nze Michael nga bwegambye nti nakamala kukenyala emyaka 10 katosobola kunkonvisinga mu lunaku lumu oba nnaku 2 oba myezi 2 Bobi Wine nakamala bbanga kya politics Are you sure? Siri sure nakyo. Okay. So, banga tumudde kama politics. Ngala mama mutono ku myaka 3. Are you sure esatu? Are you sure esatu? Zibwenda ba. Eno tukiveeko. Bobi Wine muyimbi munnange. Mwagala nnyo ng'omuyimbi. Mutegeera. Nisi mwagala nnyo nga politician. Lwaki ekibuuzo bwekigira lwaki mwagala lwaki wagira muyimbi munange okulembeze namumweyagale ngaabakola amanyi abayimbi abamu bamufuga waawo tusobola kweyagala nga ali mukulembeze etusobolera ddala ddala tokujjamu kubonaabona nga tugenda kubonaabonera ddala tuddemu n'okwebakasaawo emu nga tuyingiza emirimu Bobi singa ali kukulembeze tuba tugenda ku miggo gya ku makya na kawungeezi kibooko temugenda kuddamu okufuna kulooza lwaki buli muyimbi adduka bayimbi bonna bamudduseeko bazimu NRM Hassan Nduga yasaze eddiira anti pulezidenti agula bagule tabagula bamala kulaba muliro kafaya nga kwokya tebanywa amazzi bali awo ewa Bobi n'adduka nadyesente ofcourse alina esente Bobi Wine yo obukodo bwe Bobi Wine mukodo omwana ekiri kigenda mulemesa bukulembeze nga mukodo gwatakutoberako mu firebase waliwabani nawe finally mumanyi buyina twabeeraga naye twanywaga naye amasada twabeeraga naye mu kiraabu ng'okula ku ka Guinness sente oba azijjeno mu musipye ku kakondo tayi wali olabeeko Bobi Wine ng'akutte emitwalo 5 bwati mu ngalo oba 2 n'ozirabako ddala omulejjayo ekifaananyi ng'akutte sente bwekiti bw'emitwalo 5 ozire njagala ojja ekifaananyi Bobi Wine akutte sente bwati kubanga nziwa omuntu kazi gyajyamye nnyo sente naye kati buli muntu alina ekifaananyi ng'alina sente ng'akutte oba ng'agaba kuba muyimbi ffenna tugaba tuyambye abantu naye omusajja oyo obukodo bwali n'atasobola kulinnya ku ntebe yayo omulabi waffe omulungi oli ku Big Brother Uganda nino King Mike owakabi akuyimbidde ennyimba nnyingi nnyo alina ekintu kyaleese nti Bobi Wine ekigera obulemezi obukulembeze bw'eggwanga odo eyo naye osobola okugiwa
Kubanga abawagizi bawagira muntu. Era tebamanyi baliko omuliro bwerere saagala buvuka bwebirayo bababuzeebuze nti mugere tubanagenda bawa emirimu oba agenda kukola atya kuba kati kukyanga agenda mu parliament yava mu geto yetuma pulezidenti wa geto n'agenda mu parliament njagala ombuulira okukyanga agenda mu parliament yali akozeyo olukuŋŋaana lw'abaana ba geto n'abaga bannange buli mwezi efuna miliyoni 3 naye miliyoni 3 abaana ba geto yekamuja amawiro mukadde 5 mutandikiraawo oba musiika capati oba muvuga boda abaana ba geto y'ematete kamawiro mukadde 2 mutegeera kitandikira wansi ati ulira juzi Bobi yabadde ava ku electoral commission okuddamu okumukakasa okuddamu okutambula okwebuza ku bantu kwesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda waliwo abavubuka abamu bafudde mukono balala bavuddewo ababodaboda daliki nti waliwo laavu eyolabanga nsukkulumu negenda kuggwawo nga tengeragawo omuntu navuga boda navayo mukono najja ze Kampala kati nga tubangi njagala okubuza yavuze navayo mukono gyoba bwe yabadde addayo ayinza okuddamu n'akomawo ayina omukwano guliwa kale obagulina abantu bajja tegeera ekituufu nti ffe tubadde naye tumumanyi nnyo tegeera era n'abo abayimbi abagenze nga bavaayo nga bajja eno batwegattako bamaze kutesitinga kukiraba mu bufunzi bwekikugaana okuwagira pulezidenti okuwagirako nali kukyagulani infact abantu bano babiri banjawulo Bobi Wine mulala n'enkonale kukyagulani sentamu mulala ekikugaana okuwagirako nali kukyagulani okwesiga okuba nti yeesibye okuwa pulezidenti kiki kyenjagala kumanya ekiŋŋamya okuwagira Bobi Wine kuba muyimbi munnaaki kwe kuba nti politics tannaba kwenkuka politics era nze kisaba amannyo gange n'ekigambo kyaye nga njogera 2026 kalulu kange ka Bobi Wine lwansonga bw'anaaba alemedde politics ajja kuba afunyeemu ng'ayize nga akenkusuyemu ayinamu akaniguusa naye essaawa eno tannaba kuba matured in politics kati alina bakolera abamu gakola kino kati bamusindika busindikirizi bati okitegeera tannaba era akalulu kange 2026 ajjakamu naye kati 2021 akyali muto nnyo mu politics talina omuntu kati ngende ku state house nga bwegenda okulaba Museveni mugenze kulaba Bobi Wine yabeera president emotoka ziyitala ku ntebe lodi anti tagenda kulinnya tagenda kuba na motoka ezo ye bwagambe zimotoka yasobola okutambula mu maato emotoka bbiri anti era engeri gyali omukono owulira era asobola tebalina musajja oyo omusajja kimaiko olira kakati oyinza okuba otuga eri n'ogamba gwe nga bw'oyogera nga bw'oyogedde ekisawa zino nokyogera ku mpewo Bobi Wine mukodo abeeko obubi sigamba awenze nze nina ate era siri musaba era simusaba naye kino kitandikira wansi mbw abeeko abavubuka abo bayamba njeeko omuntu bayamba bagamenti Bobi Wine project ziruwa mbulirayo 2 buli wano tunula wali ombulireyo 2 tunula wali gwagamba ziina bwobanga toziina gamba taziina Big Brother Uganda wayogera okusubscribinga King Mike empozi gyalina nnyuvu nnyo mpitirivu atubulira biki ebiriwo owa Bobi Wine tumuveeko kubanga naffe yatwejja kuba kati muntu ayagala kati mugamba nti abayimbi betubagera linda ate oyagala kumbuzaabuza gamba tumuveeko sigama nti wakiki muleke Bobi Wine gwe manya agenda kusingawo gwagirani kubanga olumu abamawulire mumujja nga mwina bimutunoonyamu kati mwagala kudduka wano dduka wabagwayo mugambe mmanyi kukyakkola makiri ate ekirala kyenjagala omusajja oyo amanyi kyenjagala Bobi Wine amanyi kansembyeyo tukyali mwana Bobi Wine akomawo mu makindi bukyanga agenda mu parliament ajjangako mu makindi ngate yali asiiba mu makindi olimba njagala omuwulire olunaku Bobi Wine yali ayise alibize tolaba makindi atimemuki alafuba koyibe yajjanga wamegadi wali najjanga ku madinisa n'agendako abapademani lwaki olina obudde bw'ofiisa n'ogenda ekamoca ku firebase ekamoca teriyo firebase yavaawo
sina buvunanyizibwa nga Bobi Wine kati walina nti ye kakati bavubuka ye yetaaga akalulu ka Uganda yonna neno Machindi ajja kubajo kati kabachoka bwana ali okulembeze Machindi niwe evuddemu ate bwe yagambako mutajjamu ati nkugambye towakana nkugambye kukyanga ali okulembeze kukyanga agenda mu parliament nekubo yali kyuse yali ayita wano ku Salama Road ayita kumpya omutegeera so ajje Machindi addemu nange bwe ndiwulira Bobi Wine abaddeko Machindi wakati yewe yafuuka politician wabeera abantu balina okumanya naye kukyanga agenda mu parliament ayitaako Machindi bavubuka mu kibaati n'ajjako wa ku madinisa mu studio n'abalabako because abayi bajja musaba Ndina King Michael wewe alikubango chatu aba ku Big Brother Uganda subscribing liking sharing Instagram Twitter ne YouTube ajja kubate otufuna bulungi nnyo imbozi ennyukunye era tenyizo kusuubiza nokukakasa King Michael bulivanyuma lwa myezi ng'ebiri bumu ebiri biki tugenda batutambulanga mutuufu yeyongera okutubulira kikiro kuba ina ngeri gyabamu ebintu bye agambye nti Bobi Wine tasobola fuga Uganda olw'okuba nti mukodo golowooza agaba yafuga Chengambi wekiti abantu bonna kati 70% of Ugandan citizens by youth bwekiri ekisinga okuluma ba youth kwe kuba nti tebalina mirimu kakati obaga ba youth tebalina mirimu mutegeera bwe mugamba ogenda kubawa emirimu tandikira ku ground Njagala kubuza kibuzo kikulemye ate sagala bw'obonnenya njagala naye muliwe ku mutima naye sawa zino mulira byogamba bonna atandikire ku bayouth kugulawo si mubaka wa Machindi mubaka wa Kyaddondo je njagala ndagayo project says nazili project satu kati oli otabeera gwe projects zigolozo solo zitegeera ngaze somadda zera gadda ngaze kusewanya n'omulaba mu Machindi ina timu y'omupiira esamba abakyala abawayo ku sente zetandikwa zinjagala ombulire ebintu ng'ebyo yesewanya n'omubaka wa parliament era abalonzi be bajja kuddamu muno olw'okuba nti akola ki atuka ku ground n'abakolera kino na kino ntegeera n'ekinyalo ombulire side eri ng'ayagala n'okuddukayo okuddusa atajje ku ntebe ennene okitegeera bali satisfied ente bagisobola mpayo ebintu bibiri lwakyabisobola bamuwagira ayina gamba tumuwagira kuba kati guzze wano oli muwagizi wa Bobi Wine nkulaba tegeera naye nga akalulu tekatwawula olwamaali n'okuleeta opinion ye okulaba nga saidi ekola ki eyitamu naye nga kikyekugambye ku musajjawo kyekyo omulabi waffe omulungi omponjola ebigambo nkulaba engeri gyosikaasikamu nkuwa njagala obuulire bali abalabi bagala okumanya tuve ku kintu kya Bobi tukiveeko omuyimbi omuwagira nnyo omwagala nnyo naye Kyagulanyi Ssentamu ogenda muwagira ku ntebe ya pulezidenti naye gwe twabadde ne pulezidenti w'eggwanga mulamba nga tutambula naye okumala wiiki nnamba owulira amagye si masanyufu olw'okuba nti omwana oyo okutegeera ebintu abipa birata byagala lwampaka amagye galina discipline ebintu bya mitendera n'ebintu by'okujamoonya kule tekisoboka so tugendere mu mitendera bwewabawo okuteesa okutegeera so njagala tubeere nga tuli bantu abagala tuba twagaliza Uganda yaffe emirembe tutwala enkola kugamba oyagala bavubuka beebereremu famire yo gitutte Bulaaya obaana bafunidde obutuuze Bulaaya nawe kenyini ofunye obutuuze Bulaaya olinda olutalo lutandike otekeko kano olikemu omusayigwiika Michael tuveeyo eyo twogere kuwuma tuli bayimbi tuli mu entertainment naye tugeze tulandaga nnyo twogere kuwuma association yaba egatta abayimbi ambuleero eyo olowooza abayimbi nti bagisuddeyo lwaki njogera bwe ffe nga abamawulire tulina engeri gitulabamu ebintu gye byenkubira batya mulemeddwa okukwatagana waliwo studio yava mu central government yava mu government actually yayita
Dr. T bajimanyika Samananga Sugiye naye abaana abalala eno abayimbi bambi bakomplaininga tebafuna access kufuna ngeri gyebakola ki gye bayinza kufulumyamu oluyimba uma eyambye ejja kuba n'oli naye muyimbi ayingidde mu industry nga Michael gwayingira notandika okuwa ebirongo nofuka omuyimbi naye abaana baagala okuyambibwa uma ekozeewo ki kubanga oli ku boodi yawo abaana bayambiddwa ate era n'ekirala abaana kyenjagala bamanye nti studio eyo weeri awulira naye kati abaana kyenjagala okubabuulira bali eyo nti gwe bwojja ng'oyagala kugenda ku studio eyo weeri wali erubaga ya NRM yagikola ate teyakola mu bayimbi ba NRM wabula bayimbi bonna aba Uganda nga studio eyo process yayo eri etya bw'osasula omutwalo omuyimbi nojja sasula omutwalo nebakukolera oluyimba naye kati problem weri nti abaana omutwalo gwomuntu osasudde gwaki ogwaba osasudde gwa memba then bwojja oyingira buyingizi nebakukolera oluyimba abakulembeze bebasasula producer tosasula producer naye kyenjagala namba abaana babeere bakakkamu kubanga omwana aba bakomplaininga bempulira bwojja nowaayo omutwalo owulira noyagala there and then bakolera obuyimba omutwalo notamanya nti eriyo banno nga 10 oba 5 kubanga abaana bakamini bangi abasasula nti bali mubakolera mukinga womanyi nti studio olunaku lulambo oyinza okukolerayo abaana abo kola oluyimba ddala olutuufu so kyenjagala abaana babeere bakakkamu ate era kyenjagala omanyi nti abaana abo buli omu agenda kufuna kyayagala era sagala babeko kye bakomplaininga sagala babeko mu studio yabwerere weri wali erubaga ate ng'egenda studio bagenda baziteeka mu buli region nga bwoba olimbalala kubanga twagigulawo awo twagenda okukwasa abaana ennyimba zaabwe ndowooza wabira abaana nga 25 ennyimba 25 naye nga ndaba abayimbi abo 25 bakamini bavudde from different regions ng'olaba waliwo abavudde mu eastern olaba abavudde mu western olaba abavudde mu northern kati ekyo ne kiba nga kireetawo obuzibu nti omwana avudde emakindi bwagenda onaawayo oluyimba lwe bamugamba tetuli kati mu January bamugamba ng'ojja kujja mu Gwokusatu olikodinge ng'alaba omulwisizza alaba omusse kumbe waliwo abayimbi bangi abava ewala najja mwagala kuteekawo mbeera nti nno embalala waliyo enjinja waliyo central mulimu nga buli omu mugamba nti genda mu Dr. T ne Sam sigalenga ya central babeerayo eyeggulu ebeereyo bagikwasa bagikwasa ey'embalala ne fort ebyo bigenda kukolebwa biri mu process bali mu bikwa era Dr. T abyogerawo ngaawe ejjinja tekimwetagisa kujjeera ate Kampala agenda kubanga agenda bugenzi kiri non-political eyo studios teziriko mbuba studio ya NRM bayimba NRM bakaba bakolera no bayimbi bonna King Mike ate ekyo tokyekwasa kukuma kubanga kyo kiriki kya gavumenti yakiteekawo okitegeera kati saagala ogende mukuma ate eremesezza bano nedda ate nafutogamba mukuma eremesezza kuba obayimbi bonna ebajja nga baagala okukola ennyimba kukuma tubasindika eyo wa Dr. T Dr. T nigwe kikwatako Dr. T Sophia Nantongo ne Samananga abayimbi bayimbi oli ku Big Brother Uganda gwe omuyimbi bwobanga uli oyagala kuyimba okitegedde Dr. T Samanaka Sophie Nantongo gwoba olina okulaba okusobola okubanga waayo omutwalo ng'ate music wo ng'ogenda mu studio nga bakukwata King Mike wabale kujja kumpeweza Big Brother Uganda biweddeyo King Mike tugende ku music omuvaamu kati oli mu byabufuzi odda mu kutambula na president wa Uganda tisobola muvaamu mukulembeze gutambula naye kati toyimba bannange kubanga nasemba okulaba ng'oli muntu wa music so konyumizeko ku gundi ya Freedom City wa Freedom City wategeka abantu ne bajja n'ensiri wali osuubira bajja era neneebaza nnyo nembeebaza nti bajja owulira
wadde sibe nali nsuubira naye abajja baalaga nti bakyanneetaaga kubanga ovanga ku muntu atalina luyimba kuba lutambula wategeka konsati nga tolina luyimba so konsati eyo kyali kigezeso kyamaanyi nnyo kuba konsati ero wagijjawo etegeka oluyimba otegeka konsati nga tolina luyimba nayagala kulaba ddala omuwagizi wange akyaliyo ayagala abalugamba mbu wali just oleda akasente wali okafunye kakati kyenamba olaba abawagizi bajja nga tewali music mupya naye kakati ate ku luno music waali era mu Gwomunaana Freedom City wendi ogenda kuba Freedom City mukutidde musajja gwe nabagamba emyaka eki koga mwabawo omuntu nakola strategy abantu basooka bagiseka kati nga bwoseka tindako mu Gwomunaana ogenda kukola ogenda kukuba Freedom City concert yemwe eringa gyebakola naye olwaleero yino oluyimba si luyimba lumu nina album erina ennyimba 10 album egenda fuluma mu Gwokuna ntandika ogipromotinga okuzipika then mu Gwomunaana nze munnaye kankubuulire nze nyimbira abantu abange ate era nyimba olw'okutuukiriza ebirooto byawulira buli muyimbi alina abawagizi King Mike olina abantu bobali baddayo omanya nti nze benzire eyo waka ntunula byonna nabira byange na Freedom City audience eyajja n'abantu abajja ngiraba kati njagala era ku luno bagenda kuba beeyongedde kuba bagenda kubawo music omupya mukitegeera lweni mukola mukitegeera sente nziina zentadde mu music era nezenkyateekamu yo Freedom City era mukola omwaka n'ogujja nabagamba myaka emeka kati kuno gulina kukola gwakubiri wakyaliyo gwokusatu kati after 5 years mbabulire ekidda ogere ku muganda waffe nga tumaliriza Gagamero boss bebe kuluzilist mu butuufu yo wagifulumya naye yatusuubiza omwaka ogujja buli muyimbi gwanateeka ku bebe kuluzilist emiliyoni ezeezo 5 era kind of appreciation mubutuufu King Mike oyimbye olaba oli ku bebe kuluzilist kwaka 5 so nawe olina kirooto kyekizaamu abantu amaanyi abayimbi banna amaanyi kubanga yakikoze era wali abali appreciative mutuufu olaba yansimye newankubadde waliwo abakukuluma yogera ku bebe kuluzilist yagikoze erifeya oba bebe kuluzilist kyenyinza ogyogerako nti yenga wadde toliiko wadde siriiko yenga bebekulu yenga bebekulu ayina freedom of speech ayina eddembe okukola kyaba yagadde essaawa eno nange nsobola okukolera lisiti yange nengisoma eyo abantu ne bagitegeera abawakana ne bawakana bakitegeera naye nga nze ngikoze nga kiri kubanga kyova olaba on radio stations and TV stations they play different music from different artists lwaki tebamanyi nti ono ayinza obutayagala naye ono namwagala okitegeera ono ayinza okuba tayagala kadongo kamu ayagala dancehall ono ayinza okuba ayagala hip hop okitegeera so kyova olaba nti bebekulu aba yakoze lisiti eyo yagikoze ku lulwe nga ye n'ebimunyumiddemu yakoze kusinzira ku maanyi g'abayimbi omuyimbi okusinzira kwakoze ye yakoze bekimubinyumira yakoze ebibye byebyo ebibye era bwoli bwavaayo mayiga yes yakoze ebibye nga ye teyakoze ate kiri mateeka kinawe kiri mu kyateeka ino gikola ekikoze oba gikola oba tagikoze kitegeera naye yakyeteekawo mbu ye kiringa nange nsobola okugaa nti omwaka guno ennyimba 5 zisinza okunyumira gwe nawe ng'olina ezizo 5 zisinza okukola ki so kati kyekyo kyeyakoze kikye era abantu abamu ne bawakana bala ne bayomba naye nga yebyebyo nga ye Michael olina ki 2 mbagambye nti 2 King Michael ayina album empya otegeera 2 album yange empya ngenda giyita mu Gwakuna erina ennyimba 15 bwe mmala ogiyita mu Gwokuna nkole promotion yayo then mu Gwomunaana mbawe concert nze nkola concert nga ngenda kuyimbira abantu bange n'abawagizi lwaki ogitadde ku Freedom City wewaka nze nabagamba waliwo ebintu bingi nnyo omuntu lwaki akola ekintu waliwo ensonga lwaki gwe oyambala saati bweti waliwo ensonga lwaki nze zange galubindi zitaddeko gwe zitadde waggulu awo okitegeera so nze wali ewaka ewaffe ku siteere najja nakumbi nagamba nti ebbanga lyemmaze nga nnyimba kantandika okuyimbira ku bantu nga bwolabanayo concert eyokubiri era ogitadde waka era ngitadde waka sookera waka nendyoka ngenda kuba bwe namala munaye waliwo abantu kye batamanyi ti muntu bwafulumya programu ye esigala etambula ate abalala basinga balowooza ti kati abantu freedoms tebasigala boogera nze nesigala nga ngenda shows
zonna nezigenda program nengenda ne Juba nekola nengenda ne Mwa nekola zesigala nkola naye already mbasomera ku Facebook na ku mawulire nenga zi program yange kola ki ekyogana Freedom City okujjula tekyagaana kiryandongo okuba kisaawe kiramba tekyagaana Aero Beach Entebbe bantu kujja tekyagaana musigala mwogera naye nga nsigala nkola ki nkola so leero kyo mbagambye nti this year era nina concert bw'oba oli wakana kuba tosobola kuteeka concert nga tolina milioni 10-15 so sente zange zibawo ez'okuteeka concert nyimbire abantu bange tewali akutaddemu sente atani go wetaddemu sente nze neteekamu then bwemanfunyeyo ne sponsor naye naita Charles naye nga nze mba nsinza okukola ki okweteekamula kuba luli ekyanyiza nti abantu ba NRM abantu bange tebakola ki naye kati ku luno bakimanyira bakiraba bagamba twakola ensobi naye tetujja kuddamu gikola kino nakino era tujja kubaawo so kiki ekyakunyiza luli akyanyiza ku bantu tebajja tebakuwagira tebajja NRM nga abalala bajja ate nga siringira NRM yo kanyimbira abawagizi bange nonna era kyobola basaakayana bwe naddaawo nga nkayana towulirako nti nagamba abawagizi bange mwena ne mutajja nedda nagamba NRM kenagamba naye abawagizi bange bonna bajja mbusebo concert okubanga te abantu tebajja wagira n'omala n'okola ki nogenda wa president wakabira n'ofuna emutiti luyimba ki oluliwo ojeko concert kati oluliwo lisawa zino lutambula genda onoonye oluyimba lwa King Michael in fact kati enyimba nyingi naye kati nga sofa z'obaonoonya naye mbadde njagala nenakola listeners party abantu bajje bawulire album yange yonna bategeere kuba buli omu alina ennyimba zakolaki zayagala nina oluyimba lwe bayita nabeegobako nina oluyimba lwe bayita love me nina oluyimba lwe bayita ennyimba nabeegobako ojja dduulira mulonoonyereze tune yange empya bagiyita nabeegobako infact wiiki ejja ngenda kishutinga video naali bakishutinga wiiki wedde naye twali kutambula ne president so ngenda kutandika kudropinga videos abawagizi bange abali eyo eriyo omuwagizi nga ebya politics tebimulya ayagala Michael nga Michael nobawo omuwagizi nga agamba Michael kale abadde awagira NRM naye katugendeyo tumulabe nobawo ate abawagizi b'esayidi endala nga ate bo baagalira ddala nabaana abawagizi b'olina babajjeyo olw'okuba oyagala kiri which is bad okitegeera so abawagizi bange mulina yonna gye muli mwebale kunjagala nga bwendi mwebale kunjagala nga bwendi nze muntu alemera ku kintu oba onjagala olw'ekintu kino olugamba Michael olwoyinza okubanga abantu bangi nnyo bwe tujja okuyimba ku stage baba kuli batwagala Michael simwagala naye kanyambalira bulungi agundi simwagala naye ku stage performance nnungi naye nnyimba mbi agundi oyo bwajja ku stage ate ennyimba ze ziri bwe ziti naye bama okwambala kwamulema okitegeera so bintu binnyo bye abawagizi baffe bakola ki kati nze neebaza abawagizi bange okunjagala nga bwendi nekyendi nze mbagamba sigenda va ku miraga kubanga dancehall music nze lwenjagala ebbanga lyembadde nga siriiwo kati singa olaba nti waliwo atambuza dancehall nenjagala ombuulire kati muyimbi kye wa dancehall aliwo kati taliiwo era balinda Michael ajja bakuba dancehall ate era nga nja kumubako ebyo n'omuyimbi wa dancehall ali eyo ng'oyimba dancehall naye nga abantu bagamba Michael ye muyimbi wa dancehall eka bwe tumanyi I am the dancehall king Uganda okitegeera ate era nga mbasuubiza nkyabakuba ennyimba ezigenda obbanyumira ez'omulama because I'm a versatile artist nti bwe mba nkuba dance nkubamu ne ku reggae nkubamu ne ku afro nkubamu ne ku ki kunyimba endala omulabi waffe omulungi oli ku Big Brother Uganda we bali kubanga otulabye oli wa mukisa nnyo ate munnange naffe tuli ba mukisa kubanga tukwataganye tusinkana King Michael owakabi mpozi ye mbozi ebadde esobose mu bufunzefunze tujja kuba tumubaleetera oluvannyuma nga lwa mwezi era nja munoonya oyo agenda tukolera listeners party agenda kutuyita tugenda kuba tumunoonya mpolampola eno ofiisi ye agenda kugiggulawo era tumusanze enkya ya leero tuli mu makindye tewerabira ku subscribinga olikinga sharinge osobola okubanga ofuna ebyakabi ebifa ku King Michael pozi Michael akasembayo abantu bo nawe olinayo bizinesi yo ewalala eyo ebbali bagambe abantu abali eyo abeebuuza bagamba Michael bw'aba tayimbye akola mulimu ky'omulala Michael bw'aba tali mu dancehall abeerawa nzagamba gambe nti mwenze King Michael nafuna sente nyingi nnyo ku foundation ya Brian White otegeera nina sente nyingi obadde kigwayo n'emboozi otegeera ofuna sente nyingi nnyo ku Brian White ate era n'abantu bonna abalala bafuna sente abaliwo so nina sente kubanga saazi jajamya so mugani ngenda kuba Freedom City 5 years nina budget ya Freedom City for 5 years
okitegera kati kyekugamba nti kiri bwe kiti nti nina ssente zange ezembeera nazo ezintambuza oba nga tonsanze mu kuyimba nina amataka otunda mataka ku mataka tegeera oyagala businessman bw'obanga tondali mukimba asobola okugamba nti nina ettaka essegoko nina ettaka ewebajja nina ettaka entebe nina ettaka musalama rodiomo so business yange era oyinza okundaba nga nze buli saa mbeera nnyirira buli saa mpunya bulungi vuga emmotoka nungi otegeera so kakati gwetegeera nti Michael kati gwetobola nti gutegeera nti Michael nga ye sifala ate simusimu kubanga nze ebbanga linamala ku street nawanya obwavu bwebuluma nimanya n'enkuuma gye bakuuma mu ssente ate nekirala okubanga oyogerako n'abayimbi abakusingako ku ssente abakusingako ku experience kirungi nti kati mu abayimbi abali eyo gendako ewa Misa Kisamakula gendako ewa Geoffrey Mutayi gendako baliyo abayimbi bemutya naye nga ate tagenda kuwa ssente naye nga agenda kuwa magezi gendako ewa Ragadi okitegeera abayimbi be bati abakuumye ssente tewawaani yimbi abeera atya n'abeera nga alina ssente ke taggwamu naye bagamba mutalina music naye nasigalanga ajja bulungi so kumbawumba nga mbagamba nti mwebale nnyo kumpagira mukuliko omwaka 2019 tuli mwaka 2020 mwebale nnyo kwagala buno omwaka konsati gyeri nnyo abayagizi bange temutya omuziki ngenda gusumulula nga bwe nabagamba omuziki buli omwaka tibadde na music naye guno omwaka music wali nnyo abawagira King Michael mugenda kuba mulaba bagambe bagenda babisanga ku Big Brother Uganda subscribing ku Big Brother Uganda ate n'ekirala ngenda kubanga ku Big Brother Uganda eno each and every after 1 month nga mba updatinga era mujja kubanga mujja nga munoonyako kati ki ekitutuuseewa tukoze bitya ate n'ekirala abavubuka kyenyala mbagambe saagala mwawukanirwa politics tabaawula Bobi Wine yayimba n'agamba nti omuntu tegutwawula era nekyovaolaba nti bwemwogerako netukola tutya amanya nti abaganda bange so bwe tuba nga twetwala mu politics tofuna personal feelings gamba nti Michael muchayi newe musanga omwana oyo sagala kumulabako no mwebaliawo bwekyoba omanyamanya nti Michael political ali eri musicale tuife national rachel tegutwawula abawagizi bange mwebale nnyo kuba nti munjagala nga bwendi basuubiza buno omwaka concert n'omuziki omulungi mubeere bulungi temuva ku Big Brother ki Uganda kyakabi nnyo King Michael